Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baramusa ebitibwa twebaza Allah ekitibwa akyatuwadde obuwangazi tumusaba sokusasa nebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Indeed yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okubanga mwana wattu naffe tweyagalira mu busiraamu bwaffe. Nam twasomye ku nyanjula eya amateeka agalamula ennyukuta eya nuuni eya sukuuni wamu ne tanwiini. Twagambye nti bino tubyetaaga nnyo nga wokiwulira. Tugambye nti nnyo nnyini ddala ng'Abaganda batuufu. Ntegereka bino bw'oba nga tobimanyi tosobola kusoma Quran netereera, era buli wosomera bakubuuza nti wasomera waggwe. Ntegereka nga tomanyi bino. Ntegerekese basiraamu. Twagala tulabe ennamula ya nuuni eya sukuuni ne tanwiini. Then wali we twakumye mu yasaluna insha Allahu taala wetugenda okutandikira nga tumaze okusoma bino kubanga tugenda kubyetaaga nga tusoma amateeka ago. Ntegere yes mu maaso gyebiri mu yasaluna gyebiri naye nze mbisomeseza wano kweno level kubanga tosobola kusoma doso edako maaso ga awetwakumye mu yasaluna nga bintu tokola ki tobimanyi. So ensonga lwaki mbitandikira wano. Twakomye wano tugenda kutandikira ku kibayita al-idhharu. Naam, awalan al-idhharu. Twagambye nti ennamula eyina emiteeko ena. Mwabaddemu idhharu, mwabaddemu idgham, mwabaddemu iqlabu ne ikhfa'u. Kati omuteeko ogusookera ddala gwe tuyise al-idhharu, okwolesa. Okola ki? Okwolesa. Agamba Sheikh sin, twagambye nti eno sin etegeeza sualu oba ekibuuzo. agamba nti uktub alhurufa allati takhruju min alhalqi. Uktub, wandiika, alhurufa, ennyukuta, allati ezo takhruju ezifurumira oba eziva min alhalqi mu ddookooli. Wandiika ennyukuta eziva mu ddookooli. Agamba nti esooka hiya ze zino: alhamzatu, hamza; alhaa'u, haa'u; alainu, ain; alhaa'u, haa'u; alghainu, ghain; alkhaa'u ne khaa'u. Nzikuddiramu: alhamza, alhaa'u, alainu, alhaa'u, alghainu ne khaa'u. Kati agamba Sheikh nti wa hadhihi sittatu hiya hurufu al-idhharu. Agambye nti ennyukuta zino omukaaga ze nnyukuta za idhharu, ze nnyukuta ezitukkiriza okwolesa nuuni eya sukuuni oba ze nnyukuta ezitukkiriza okwolesa tanwiini. Ntegerekese. Tugambye ennyukuta zino omukaaga zikwate kuba nina ensonga lwaki kugamba zikwate. Kwata hamza eyemu, kwata haa'u enene, haa'u enene eno, ezo bbiri; kwata ain, ezo ssatu; kwata haa'u, ezo nnya; kwata ne ghain, ezo ttaano; ne khaa'u, mukaaga. Zikwate mu mutwe kubanga olina okimanya nti kasitaba mpadde hamza kitegeeza waliwo okwolesa, kasitaba mpadde haa'u
waliwo okwolesa kasaba mpadde ain hau ghain wa khau nina okwolesa njolesa ki njolesa nuuni eya sukuuni oba njolesa tanwiini okategedde akagamba ako insha allahu taala sheikh yakubawo wano ekifaananyi naam ekiraga zino ennyukuta ozandowooza babu tininyo temusalabula bulungi naye bo just genda ku Google teekamu ennyukuta teekamu kigambo kiga nti makharij al-huruf obufulumiro bwaki bw'ennyukuta insha allah kana kafamu ojja kukola ki ojja kalaba akati naam tugenda kutandikirawo insha allahu taala nyagamba we katono nga mukakwata tusomye olwaleero ennyukuta za idhharu omukaaga zisome agambye nti wa hadhihi sittatu hiya hurufu al-idhharu tugenda kutandikirano insha allahu taala ku sualu eno kitabo kino kitabo kya link naam lwaki tutandikire no wansi nti ye wali omusingi tetugenda kugenda eri mu idad mu all level otegedde ate nga netuleka ki netuleka bino wammanga otandikira wansi ntegerekese ne kitabo kya primary geno nonye ekitabo kya P4 ekya tajwid ogenda kubanga ogoberera bulungi nnyo insha allah ekya link si jamaiya link na barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah